Ekitabo kya nnabbi Nakkumu, essuula esooka. Ennyanjula. Obubaka obukwata ku Nineeve. Ekitabo omuli okwolesebwa kwa Nakkumu, Omwerukoosi. Oluyimba olutendereza Katonda. Mukama ye Katonda w'obuggya era awalana eggwanga. Mukama awoolera eggwanga era wa busungu bungi nnyo. Abonereza abo abamukyawa era abasibira ekiruyi. Mukama tatera kusunguwala ate nga w'amaanyi mangi era tayinza n'akatono butabonereza oyo azzizza omusango. Ekkubo lya Mukama ly'ayitamu liri mu kikuŋŋunta ne mu kibuyaga, era ebire ye nfuufu ebigere bye gye bisitula. Alagira ennyanja n'ekalira era n'emigga gyonna agikaza. Ennimiro z'e Basani ne Kalumeeri zibabuse n'ebimuli by'oku Lebanooni biwotose. Mu maaso ga Mukama ensozi zikankana, obusozi ne busaanuuka, ettaka ne lyatikayatika. Ensi yonna n'abagiriko ne bizikirizibwa. Ani ayinza okuyimirira mu maaso ge ng'asunguwadde? Ani ayinza okugumira obusungu bwe ng'aswakidde? Obukambwe bwe bubuubuuka ng'omuliro, n'enjazi zaatikayatika olw'obusungu bwe. Mukama mulungi, kigo ky'abamwesiga ku lunaku olw'okulabirako ennaku, alabirira abo abamwesiga. Alisaanyizaawo ddala abamukyawa n'omujjuzo gw'amazzi, era abalabe be alibagobera mu kizikiza. Omusango gwa Katonda ku Nineeve n'okulokolebwa kwa Yuda. Kiki kye muteesa okukola ku Mukama? Ajja kubazikiririza ddala. Tewali ayinza kumuwakanya mirundi ebiri. Newaakubadde nga balinga amaggwa agakwataganye era ng'abanywi b'omwenge abatamidde, balyokerwa ddala ng'ekisambu ekikaze. Mu ggwe Nineeve muvuddemu omuntu alina endowooza embi, ateesa okukola akabi ku Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, newaakubadde nga balina amaanyi mangi ate nga bangi, balizikirira baggweerewo ddala. Newankubadde nga nababonyaabonya mmwe, naye sikyababonyaabonya nate. Kaakano nja kumenya ekikoligo ky'Abaasuli kibaveeko, era n'ebibasibye n'abikutulakutula. Bino Mukama by'alagidde ebikwata ku Nineeve: temulifuluma bazzukulu balituumibwa mannya gammwe. Ndizikiriza ebifaananyi ebyole n'ebisaanuuse ebiri mu nnyumba ya bakatonda bo. Ndibasimira entaana kubanga muyitiridde obugwagwa. Yimusa amaaso, tunula ku nsozi. Laba, omubaka ajja, abuulirira ebigambo ebirungi, alangirira emirembe. Ggwe Yuda, kwata embaga zo entukuvu, tuukiriza obweyamo bwo, kubanga ababi tebakyaddamu kubalumba mmwe, bazikiriziddwa ddala. Nakkumu essuula ey'okubiri. Okulumbibwa kwa Nineeve. Nineeve olumbiddwa, ow'okukusaanyaawo atuuse. Kuuma ekigo kyo, tunuulira ekkubo, weesibe weenyweze, funvubira n'amaanyi go gonna. Mukama anaatera okuzzaawo ekitiibwa kya Yakobo, kye kitiibwa kya Isirayiri, abaabazinda kye baali bafeebezza, n'emizabbibu gye baayonoona. Abasajja b'abazira bakutte engabo emmyufu, basserikale be bambadde ebyambalo ebitwakaavu. Amagaali gaabwe ag'ebyuma gakaayanakaayana ng'omuliro, era n'amafumu gagalulwa n'entiisa. Amagaali g'abalwanyi geetawulira mu nguudo z'ekibuga, galabika ng'emimuli egyaka, gamyansa ng'eggulu. Abaduumizi bayitibwa,
ne bajja nga batomeragana butomereganyi. Abalumbi banguwa okutuuka ku bbugwe ow'ekigo ne bateega okukiggunda. Enzigi ez'oku migga zigguddwawo, amazzi ne gasaanyawo olubiri. N'abakyala n'anyagibwa n'atwalibwa nga musibe. Abazaana be ne bakaaba ng'amayiba nga bwe beekuba mu bifuba byabwe olw'okunakuwala. Abo ku Nineeve bafaanana ng'ekidiba ky'amazzi agakulukuta. Wadde nga babakoowoola nti, "Muyimirire, muyimirire," tewali atunula mabega. Munyage effeeza, munyage zaabu, eby'obugagga tebiriiko kkomo. Ekibuga kijjudde ebintu, buli kirungi kiri omwo. Nineeve kisaanyiziddwawo, abantu baamu bonna emitima gibeewanise, amaviivi gabakubagana, n'ebiwato bibakankana, era basiiwuuse ne mu maaso olw'entiisa. Ekibuga kiri ludda wa ekyali eky'ekitiibwa ng'empuku y'empologoma. Empologoma ento mwe zaaliiranga era mwe zaasigalanga awatali azitiisa, ng'empologoma enkulu ensajja n'enkazi zitambudde. Nineeve yali empologoma ensajja. Buli kiyattanga n'ekitaagula obulere n'ekireetera ente ezo, era n'enkazi zaayo n'ejjuza empuku yaayo ensolo ezitaaguddwa. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, "Ndi mulabe wo, ndyokya amagaali go ne ganyooka omukka, era abaserikale bo balizikirizibwa n'ekitala, nditwala byonna bye wanyaga. Eddoboozi ly'ababaka bo teriiwulirwenga nate." Nakkumu essuula ey'okusatu. Ebikomererayo ku Nineeve. Zikisanze ekibuga ekitemu, ekijjudde obulimba era ekikubyeko ebintu ebinyage, obunyazi bwakyo tebukoma. Wulira enkoba eziwuuma ezikuba embalaasi ze bagoba nga zigenda ziguluba. Wulira zinnamuzinga eziyiringita n'amagaali agabuukabuuka. Abeebagadde embalaasi beetegese okulwana nga bakutte ebitala ebimasaamasa n'amafumu agamyansa. Abafudde bangi, emirambo mingi nnyo, badduka kwe beekoona. Nineeve kibonerezebwa olw'obwenzi bwakyo, ekyajjula obulogo obuyitirivu, ekyafuga amawanga n'obwenzi bwakyo. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, "Ndi mulabe wo, ggwe Nineeve. Ndikwambula osigale bwereere, amawanga gakulabe gakusunge. Obwakabaka bwo bulinyoomebwa mu maaso gaabwe, era ndikufuula ekyenyinyalwa, era ndikwambula ekitiibwa kyo, era ndikuleeta okuba ekyerolerwa. Awo olulituuka bonna abalikutunulako balikwesamba ne bagamba nti, Nineeve kifuuse matongo. Ani anaakikungubagira? Abalikukubagiza baliva wa? Nineeve ggwe osinga Nowamoni ekibuga ky'e Misiri obulungi, ekyazimbibwa okumpi n'omugga Kiyira nga kyetooloddwa amazzi amangi ku njuyi zonna. Olukomera lwakyo teyali nnyanja, era amazzi si ge gaali bbugwe waakyo? Amaanyi gaakyo gaakirimu Esiyopya ne Misiri, ab'e Puuti n'ab'e Libiya nabo baakiyambanga. Naye era kyatwalibwa, kyagenda mu buddu, n'abaana baakyo abato baatirimbulirwa mu masaŋŋanzira g'enguudo zaakyo. Ab'ebitiibwa n'abakulu baakyo bonna baasibibwa ku njegere ne bagabanibwa abalabe nga bakubirwa akalulu. Naawe Nineeve olitagatanga omutamiivu, oliggwaamu amaanyi. Naawe olinoonya we weekwekera abalabe bo. Ebigo byo byonna biriba ng'emiti emitiini okuli ebibala ebisooka okwengera, bwe ginyeenyezebwa ebibala bikunkumuka, ababyagala ne babirya.
Laba, basserikale bo balimba ng'abakazi. Tewali babataasa nsi yo. Enzigi eza wankaaki ez'ensi yo nzigule eri abalabe bo, n'omuliro gulisaanyaawo emikiikiro gy'enzigi zo. Weekimire amazzi, weetegekere okuzingizibwa. Nyweza ebigo byo, samba ebbumba obumbe amatoffaali, ogapange mu kyokero. Tokyalina kyakukola, omuliro guli kwokera eyo, ekitala kiri kuzikiriza, kiri kulya nga kalusejjera, mweyongere obungi ng'enzige, mwale nga kalusejjera. Wayaza obusuubuzi bwo okusinga emmunyeenye ez'omu ggulu obungi, naye kati babuuse ng'enzige ne bagenda. Abakulembeze bo bali ng'enseenene, n'abaduumira eggye lyo bali ng'ebibinja by'enzige ebyekukuma mu bisagazi mu budde obunnyogovu, naye enjuba bw'evaayo zibuuka ne zigenda etemanyiddwa. Abasumba bo babongoota gwe kabaka w'e Bwasuli. Abakungu bo ab'ekitiibwa bafudde. Abantu bo basaasaanidde ku nsozi, so tewali wa kubakuŋŋaanya. Tewali kyakukakkanya bulumi bw'owulira, ekiwundu kyo si kyakuwona. Bonna abawulira ebikutuuseeko bakuba bukubi mu ngalo nga basanyuka, kubanga obukambwe bwo tebuliiko gwe bwataliza ennaku zonna.